amagye wagavaamu otya tolina kye wafuna nsikirina nakugambye nze sijja kukweta erinnya lyange baalijjako ku musaala nze navuga abantu bangi kati nange ne mpulira mu mutima nga nkoze eki kubanga ndaba sirina ekirabo nfuna we nsobola okuba nti nzija olukumu mu bulamu kuva mu bulamu bwe twakuliramu obulamu bwaffe bulala tetwakulira mu kulya nkoko nedda kubanga abantu mmanyi baatuuka n'okulya n'amaliba gabula ng'ente nazo ziweddeyo tezikyalabika nze ndabako abantu abaffe enjala n'omusanga awo olubuto nga luli kuli bwe luti atudde oli najja munne n'amugamba kale nywa ku mazzi ate omuntu w'enjala olunywa ku mazzi tadda bakalakala ng'eyo enjala ngetira ddala abantu omusajja obukulu gw'olabira ddala bwo ng'embeera eganye kati mbeera gye tuliko olaba tukola ki twagiyitamu tugimanyi nekye tusaba twandibadde tusaba okutuyamba nga naffe bakadogo abakola ki fe twasooka mu driving school ejinja nenvaako nebe nvuga naye nebe navuga bonna tewali anyambi kati gandi kubanga ne Besigye namuvugako Besigye ne Mbabazi namuvugako ne kati ndi mukulimu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Amanya gange nze Kigongo Moses. Kigongo Moses banzala bukomero olutalo nsanga bukomero era nga ndi mwana muto tutandika okudduka. Olutalo lukusanga olina emyaka emeka? Olutalo lwansanga nina emyaka nga gyali nga mwenda nga mwenda kumi oba mwenda omwo kubanga bwe tutandika okudduka kati bazadde baffe bonna baafa nga bajja abakula tutandika okudduka nga tudduka ffekka ne tujja twesanga nti tudduse ng'olina okudduka okuba nti olina okuba n'abantu ng'omwana omuto osobola okuba nti osobola okufuna ekyokola ki okwekweka. Ate olina kyondeese okujjukira ddala bakadogo mujjukira emyaka gyammwe kankikunyonyole bwe nti weewaawo bwe twadduka bazadde baffe nga bafudde kati waliwo kati nga nze ekyansi gye nafuna waliwo mukulu wange yali asigaddewo ye teyafa mu nsiko ebyo ebintu abimbuulira data omwaka gwe nazaalibwamu ate nga ye 71 kati engeri gye twaddukanga ne tudduka tuli mu nsiko tetukyalina ngoye tuli awo tetwambala tetukola ki kati olutalo we lwaggwa naddayo bimbuulira nangamba nali simanyi nti olikomawo olwo nga tumaze okuwamba Kampala batutte tuli kitugumu nozani tukubagana n'abasooka abalikodwa bakonyi manya ndakwena konyi tubeera ku mobile nga tutambuza bigere kati bwe nafunira chance nga bampadde ekibali okuddayo weyambulira nanga nali simanyi nti olikola ki olikomawo kubanga wagenda nga nesigala nga neeraliikirira neŋŋamba olabe kati olikola ki tolidda tuba tubikanako abamu ne bagenda ne bagamba oyo bamukubira yapyeta taliiwo ate nga gy'oli baalabirangaawo nga tukoze ki nga mukomyewo nga tukomyewo nzizaayo nkategedde ako nzizaayo ennyingiraayo
ey'olutalo luno ne gye lukusanga. Ennyingira yange ne gye lukusanga. Otuwe emboozi. Kambawe emboozi. Nze lunsanga ebukomero ewa kitange. Bazadde bange. Ne lutandika. Ne lutandika okudduka. Naye nga tukyali buto. Ne tutandika okudduka. Kati awo 82 83 ne lutabuka. Buli omu yadduka nga akwata liri. Kati naffe gye twagendeyo gye twasinkana bwe twakola ki? Abaali batusingako be twabeeranga nabo. Abaatutwala tutandika okubeera nabo. Mu nsiko eyo. So gwe wadduka Misinde kipayopayo paka mu nsiko be wasanga. Ensiko ffenna twaddukanga. Kati engeri gye beekwekanga nti kwekweka kigurupu. Ekigurupu ne batandika okikuba. Ne batandika okikuba ne basalamu buli omu abeere ng'akola ki? Omusaasaana. Ne tusaasaana. Ng'era emmundu zikusaasaanya zokka. Abasirikale b'obote ze baasumululanga waffe. Kubanga wadde embwa wadde kanyonyi nga tekasigala. Gye emyaka 5 kati 84 naawe nga tutandise tutegeera omanyi bw'obeera mu nsiko ng'odduka wadde tolya omanyira. Ate obeera okula. Kati naffe ne tutandika okukola ki? Oba muto naye ng'okula mu birowoozo. Oba obeera okula mu birowoozo. Kati gye twatukira 84 naawe 85 nga gutandika. Wayingira mwaka ki? 84. Wayingira 84. Nze ndi wa 84. Okay. Nze ndi wa 84. Tujja ne gurupu gye twalina. Otandikira mu kibinja ki? Ng'ani abatwala? Ani kamanda? Nze ekyange kye nalimu abalala tebaliwo. Abamu baafu. Walinga Semusota Nkobejja. Abo bagenzi abasinga abagenzi baleetika nabi bano ba Enulet Mukunde bali bonna bagenzi basamasama bonna bagenzi. Nene tumukunde waali. Si Enulet. Benoni. Okay. Yali Benoni. Okay. Nganze emanyi. Kubanga nze nze we nasooka okumanyira abaali batusingako emyaka babagabiranga amasasi. Ekyalo kimu nga kirina amasasi 5. Amasasi aga 5 era nga bagawa bano basiniya abakulu oli. Nga bekoleka ki? Bebabeera n'amasasi. Nze kale nze nga bwe mmanyi ku kyange 5 nga bebabeera n'amasasi. Omutajja nga agenda n'asanga abasirikale nga balinga 2 n'abakubamu esasi n'adduka emisiri. Bwetyo gye lwatandikiriza bweruto ne zijja nga zikola ki? Nga ziwera. Naffe abaali bakadogo oluvannyuma okukakana nga tuyingidde nga tufunye paka kukola ki? Wamba Kampala. Kanga olutalo we luli. So amasasi mutandise n'5. Ze wenkwatire mundu bayitawo muwanga. Kubanga baatukuba okuva ku makya mpaka saa 12. Naffe bakadogo ne tukola ki? Era we ngifunira we nagikwata. Olwo wali ogiyize, wali kyenkubuzize. Nga ngiyize nga ngimanyi. Kubanga wali olina okuyiga n'obeerawo ng'ogimanyi naye nga tonnafuna ng'okola nga milisiya. Ate nga ffe tulina okugenda bakadogo ne tugenda okulaba kiki tubeera waggulu ku nsozi ku miyembe ki n'ebirenge ne tubalengera lufuwe ekirenge n'odduka n'osanga bano basiniya abalina ki? Balina emmondo. Okay. Olutalo nze ng'olwange gwe mmanyi ngeri bwetyo gye lwatambulamu bwetyo bwe twajja. Weewaawo atobo mulungi tukyali ffenna. Tukyagenda maaso n'okubanga tuwayamu. Tuline Corporal Kigongo. Pozi Kigongo Musa? Moses. Kigongo Moses. Gwe tukyali naye wano ku katebe ku kannyomero k'Abakadogo. Era nga tukyawayamu naye okutwaliza wamu. Corporal, njagala okudda gy'oli okwongera okumanya kubanga njagala nnyo
omuntu oyo n'akutegeera gye nvuddewo bwe tugamba nti oyo yali Kadogo buli omu yenna ekimujjira omusajja yakwata emmundu ekirala ekimujjira yagenda mu lutalo nga muto kyekirala ekimujjira so njagala otuyiseeko mu mboozi ng'era bw'owulira emboozi ey'omu nsiko eno oyingira otya ensiko eno olutalo lwe lwatandika lwatandikiriza mpola mpola so ne tujja tuba nga tutandika mpola mpola tugenda tudduka kati batuka ekiseera ne lutabuka nga tudduka naye nga buli omu adduka lulwe neffe nga tukyali bato myaka bato kati bazadde baffe ne bajja bafiira mu nsiko babata tusigala ffekka tujja tuba nga okusooka abantu beekwekanga ekigurupu ne batandika okikuba ekyo nga bakisaanyaawo kati ne kisalibwamu buli omu abeere nga adduka yekoba babiri oba basatu kudduka ffekka kwekweka kati bwe tutyo bwe twaddukanga tugenda kati twayingira kati nganze waliwo nga oyo magala basemusota gye nadduka naye olwedde be baali bakomanda wadduka otya nodduka ne komanda mwali olwedde ewaka be basookera ddala mu nsiko ne muzeeyi n'abalala besijja kukola kwogera kati omulimu gwange gwasooka nga tudduka twalinga nga abamulisi tugenda ku kigaali ekiro okukima emmere eyinza okuba tuva wano nga tugenda nga Nansana ku kigaali ekiro okukima emmere nga mutambulira mmere nga ya mu nsiko tetutambula bakiyita kigaali abantu abadduka ekigaali naye nga mulinako emundu emu eyabo basiniya nga yabawerekedde mugenda kukuula manye ebiwogogo tebiggwayo mu nsiko bimererezi biki yoba ofunyeyo n'okuula ne muleeta bye munaalya olwo nga waliwo eyaziza emisana walingayo abaziga bagamba kati tujja kugenda ku kyalo nye walabika waliwo ki tujja okufuna ekyokulya bwe tutyo bwe twala kati fe okutuuka fe Bakadogo emirimu egyaffe okusinga twakumanga omuliro tukumira abakuba omuliro tutandika okwokya ki kwokya muwogo nga mukuma muliro kwokya muwogo mukuba muliro kubuguma wakumanga okubuguma n'okufuna ekyokulya okwokya muwogo ng'oyo oli n'alyako n'anywa ku mazzi oba ga kidiba n'abeerawo teri bino nti bw'onywa amazzi agatali mafumbe ng'ogenda kulwala ogenda kufa obulamu bwali bwafuuka ensiko kubanga nga n'engoye tetulina nga tetwambala naye nga tuli balamu tetuli balwadde enkuba ekifaananyi mubeerawo nga temwambala ngoye temulina naye nga ekizibu kye tulina kyakutukuba emisana n'ekiro ani abakubu abakulu abobote eyitojo aba gavumenti okuba abayeekera kati ffe nga abali eri ffenna luweero eyo nga bakukuba bukubi buli gwe basanga tewaliwo gamba mbu obaki so kati gwe bodduka n'ono omukulu muyingira ensiko olwo mweyawudde babiri omu basatu tweyawula kati awo lwajja lutambula emyaka emingi nga bwe gijja gitambula nga bwe ensiko nga bweri emyaka egyamalibwa mu nsiko 5 kati nze wenkwatira emmundu kutandika okuba naye nga ngimanyi buli kimu nga nkimanyi bayitawo muwanga ye waffe ku kyalo we batusanga wennyini na gurupu egenda Kabambere awo we batukubira okuva ku makya saawa 2 mpaka saa 10 aba gavumenti be babakuba naye era ekikosi kyali kingi ne muzeeyi wali ekikosi kyali kingi ne bakubwa ne badduka ne bakola ki bagenda awo n'emmundu nezirabika
Okay. Mundu ne muzifuna. Mundu ne zikola kino zirabika. Olwo abazeeyi bonga bo badduka dda. Abazeeyi baali badduka naye nga bafa. Tebaliyo. Okay. Kati nganze ewaka tuliyo babiri. Mwe mwasigala? Ffe twasigala. Gwe ne muganda wo? Nze ne muganda wo. Family yali abantu. Taata ali omukulu. Gwe nalinzirako omulundi gwakubiri ate ekyamutaasa mbu yali ludda wa? Yali Mityana. Family yali abantu bangi. Family yaffe yali abantu bangi awaka. Awaka twali tuwerawo abantu nga kumpi. Family y'abantu nga 18. Nga 18. Okuva mu lutalo nga muliwo babiri. Tuliwo babiri. Mwafa nnyo ate. Awo bwekityo bwe twatambula tutambula kati n'okuddako emabega enkola eyalingayo kaliko ennakugambye kubanga wambuuziza n'oŋŋamba baabategeeranga batya mbu baabo bajja balingawo ze baakolanga ze bayita ero ng'ogenda n'obeera ku muti oba n'obeera ku kiswa ng'olina obbalengera ku lusozi ng'obalabisa ki? Abalabisa amaaso n'afuuwa eddenge n'adduka emisiri nadda eno. Wogenda okengera bo tebaba na bakenga? Oyinza ogenda okkenga nga bo baakukenzedde? Kubanga oli ku kiswa, oli ku lusozi, oli ku muti. Baalinanga era nabo nga baalinanga naye nga bo omuntu ali mu nsiko abeera muzibu. Mwabasookayo mu nsiko? Ekituufu. Akulabirawo gwe nga tonnakola ki? Nga tonnamulaba. Okay. So Muwanga gw'olwanira Muwangawo okoma? Muwanga siwe nakoma. Nze natambulira ddala ne ŋŋenda mpaka Kitumu. Kampala watuuka oba wayita buyisi tewajja? Kampala natuuka naye bwe natuuka twayita buyisi. Nze nali mu 21st gye nkugamba nga nvudde Rubona nga ndi ne Basamasama. Eyo gye nkugamba ye yali muki ye yajja ye yasomoka. Ye yasomoka Lwera? Era gye njogera abajja bagirimu we bali era bagimanyi. We bali bagimanyi. Kati okutuuka wano twabeerako entebe katono ekatabu awo ate ne tukola ki netwolekera paka Kalumu tugenda tutandika kuba ate ez'ekitugu ekona kiraka nga wokuyitawo nga kizibu netubeera kona kiraka netugenda kona kiraka tukuba kona kiraka yali yasinga ennyo okuba embi ennyo kale Kaluma nayo yali mbi n'ate kona kiraka yali mbi nnyo. Kati awo netugenda mpaka Kitugumu nze nafundikiranga netolodde Patongo, Kalongo, Namukola, Miyanyima mpaka Pyeta. So gye nakola ki kati awo nze bwe nvayo naye nze nali nga bodyguard we ng'afunye obuzibu ng'akubiddwa. Kuva mu Northern eyo? Ng'ajja mu ddwaliro. Ani? Baali bamuyita Edwin Kasoma. Okay. Gwe najja naye. Awo nga tufunye ne gundi helicopter netuleeta netusuulawa erira. Yali aduumira kibinja okubeera bodyguard we yali kyoba ne bwembeera lieutenant mba ne bodyguard Mukoyi. Okay. Nga ye OC1. Okay. Nga gwo bodyguard nga.
bawuliranga be bayitanga ba provisional jewo wanu provisional jewo tunge nyota tezinafumba ngaba jewo wanu be basiyo bajeyo tu basimayi ba APC abo bwe batezinafuluma tandika kwambala okay kati nga mumbeera ku operation nga mutambula mukanyaga naye abeerako neki kati gwe Kadogowe gwa ogenda okumukola ki gwotambula naye nga mugenda ku musululu naawe obeerako naye nga mutuuka mutuuse gwolina okukola ki gwobeera naye omugaadinga naye muba mulwana nga mukubagana era takubeera tomubeera wali obeerawo kubanga kyoba okola oba okikola ki kamawo abawo okay mpulira nnyo konakiraako eyo ne mpulira nnyo ne Katonga eyo kinkoze bulungi nti oli omu kwabo abaasomoka Katonga awo Katonga yali atya kiki ekyali kimulemesezza ennyo lwaki wankizo nnyo ku kuwamba ekibuga Kampala ensomoka yawo teyali nyangu amazzi n'abaali balemeddeyo ensomoka yawo naye kyesijja kugenda nnyo wala kubanga nti nze ekikosi nagenda okuva gye nali nsigadde nasanga olwedde abamaze okukola ki okuyitawo nemukamula kyesijja kugenda wala nnyo n'ekyali munda omwo muddala kusoma Katonga omwo omusajja eyalingamu oba yali akubemu ennyo gwe nali mpulira gwe bayogerako omusajja oyo ndowooza oba leeti yafa oketta yali asibyewo naye oluvannyuma nasigukuluwo yali ow'ekitala awo emuyitako so okusoomozebwa ki koyinza okwogerako mu lutalo luno gwe nga ggwe eyayingira ng'okyali muto mu lutalo okusoomozebwa kwaliwo kwakusiba njala n'embeera ey'ensiko n'okugamba nti kati abali eyo bonna buli gwe musanga wadde kanyonyi mukole ki okusoomozebwa kw'olutalo embeera y'olutalo eba nzibu kunyigirizibwa nnyo kunyigirizibwa nnyo oyinza okulya kati n'oddamu enkeera emmere ennebbu ate nga n'amazzi onywa ga kidiba omanyi omuntu bw'abeera mu nsiko otuuka n'owunya ng'ekisolo saawulirako ti omusota gwaboze gumu gy'oli yafudde musota abali eyo mu lukoola abaasanze empologoma nebalya kubanga wenna oba ofuuse ng'ekisolo n'olusuuba owunya lwa kisolo abantu tebalina munyo tebalina sabbuuni tebalina ng'ente entalo bwe zibeera okukosebwa fe entalo mwe mutunyumiza fe entalo tuwulira mpulire tulaba ndabe ku firimu so ensonga lwaki ffe tukubuuza bwe tukufuna wano nti olutalo lusoomozebwa ki okubeera eyo kusoomozebwa tekububa naye kati baba nga basazeeko ekitundu ne bagamba nti ekitundu kino teri avaayo buli avaayo yenna mulabe oli ate kuba kw'amaanyi nnyo kubanga mwe temubaba gavumenti eriko bweba egambye nti mukube bukubi buli kye muba mulabye so okusoomozebwa era kuba kw'amaanyi nnyo abantu ab'obwerere battibwa era ku bunkenke oli gamba bokutuuka
basumululanga busumuluzi okusinga nga bakuba buli muntu buli kintu soko kusomooza boko nga bomanya ebizibu by'embeera ng'eyo tobeera mu mbeera ki tobeera mu mbeera nnungi. Okay. Then bw'oyita mu ne mutuuka mu northern eyo niyo olutalo olusanga otya? Mu northern twalusanga naate twabakubanga tubongerayo tubakuba tubongerayo abalala be balipotinga tubakuba tubongerayo abalala naye nga mobile kutambula olwo tetwakozesanga motoka mulina okutambula nga notulo tugwa ku maaso mutambula emisana n'ekiro nemubagwako nemubakuba ne beeyongerayo kutambula emisana n'ekiro zezo mobile zowulira zitambuza bigere tezirinya motoka nga kati zino zebavuga mpaka nga batudde. Bano bendaba abantu batambula obutambuzi musululu kyekyo naye bano abaffe bendaba muno tebalina muyeekera gwe batambula muno bakuuma ffe anti kati tukuuma abantu batuze mwe mwatambulanga ne bwe muba mu ntale mutambula musululu bwe mutyo eddembe lyajja eddembe kati kuma abantu bayita mu katale ka wa Kisekka kulaba beekalakaasa mu paaka ate ne bebalaba babatya kuba kati ffe tubatya ati kati eddembe lyajja oli akwata ejjinja n'alikuba omusirikale n'agamba namukubye omusirikale bw'amuddiza basiba musibe n'agamba namukubye oli yatiriye eddembe. So olutalo bwe mulumalako kyekiddako gwe nga gwe manyi kitakoze nagendako mu driving school nenjiga emotoka ejinja ebyo fe twasooka mu driving school ejinja nembaako nebe nvuga naye nebe navuga bonna tewali anyambi kati gaali kubanga Besigye namuvugako Besigye Mbabazi namuvugako ne kati ndi mukulimu nga gwe driver wa Besigye tosobola kukola ki bw'ogezaako kukola bw'oti abantu balina bakukola ki oli ne Mbabazi wamuvugako ng'afuuse prime minister oba nga minister of defense nga nvuga fulukayi ne kati tolina bw'osobola kukola ki abaana baffe be batasoma abaana baffe batasoma embeera embi esinga kubeera kufa so kwe kusoomoozebwa kwe muyitamu oluvannyuma lw'olutalo kubanga n'ekyokulya tunoonya kinoonya ogenda okola bw'oti kati oyinza okuba nga kati nga kati ndaba wano najja nendwala mu Katonda naye bwe nalwalamu erinnya baalijjaku kuki erinnya ne pension tetufuna nimba nga sifuna kukyala kati bw'obeera gwe oba olina kukola ki ne pension mbadde manyi buli musirikale awummudde obulungi oba omukozi yenna aba alina ofuna pension wawummula bulungi wabateba mbanyi omudde bulungi kati nga ffe engeri gye twayita mu mbeera ereda buli mbeera tugimanyi tetwagala tuddaawo ate kugenda nnyo okubeera nga tukola ki nfuna we nsobola okuba nti nzija 100 mu bulamu kuva mu bulamu bwe twakuliramu obulamu bwaffe bulala tetwakulira mu kulya nkoko nedda kubanga abantu mmanyi baatuuka n'okulya n'amaliba gabula ng'ente nazo ziweddeyo tezikyalabika nze fenda n'abaka abantu abaffe enjala n'omusanga awo olubuto nga luli kuli bwe luti atudde oli najja munne n'amugamba kale nywa ku mazzi ate omuntu w'enjala lunywa ku mazzi tadda bakalakala ng'eyo enjala
ngetira ddala abantu omusajja obukulu gw'olabira ddala bwo ng'embeera eganye kati mbeera gye tuliko olaba tukola ki twagiyitamu tugimanyi nekye tusaba twandibadde tusaba okutuyamba nga naffe bakadogo abakola ki netuyambibwa netukola ki netujjukirwa gwe bw'omala okukola ebyo byonna tolina kyewabwebwa amagye wagavaamu otya tolina kyewafuna sikirina nakugambye nze sijja kukweta erinnya lyange baalijja ku ki erinnya baalijja ku ki kumusa oba wadduka naawe mu magye nga naawe waddu oli omukube baawumuza bano aba 992 nze nali nkyali ng'owummula ddi nze nawummula biriabyo wanyi nze nawummula nze na sitole gye nkuwadde kati nafunamu obuzibu nze navuga abantu bangi kati nange nempulira mu mutima nga nkoze eki oli kubanga ndaba sirina ekirabo sikitegedde sa kopolo wadduka mu magye wakoowa n'oddukamu ky'oba oŋŋamba nsakoowa neegatiddwako Corporal Kigongo tugenda kubanga tuwayaamu naye tulabe olutalo nga bwalutaputa nga bwaluwaya lwatambula lutya lwamutambulira lutya kusoomoozebwa ki kwe yasanga mu nsiko eyo mbabuuza ebiseera ebisinga nti ekyokulya baakijjanga wa okweyonja obuyonjo kunaaba kukola ki ebyo babiyitamu batya basically embeera mu nsiko eyo yali etya so Corporal Kigongo nsanyusa okukulaba oli otya oli bulungi bitambula tebitambula bulungi mbuuliza ku bannayuganda abo batulaba weewaawo omanyi buli lwe neegatibwako Kadogo simanyi oba wali Kadogo oba tewali Kadogo naye ebiseera ebisinga njagala kusooka kumanya olutalo lukusanga wa olutalo lukusanga olina emyaka emeka oluyingirira wa ebyo byenjagala okusooka okumanya ebiseera ebisinga muba n'ennamba oyinza n'otubwa ku nnamba yo eyo tuziyite ennamba za buyeekera oba nnamba z'amagye nene soko obulire bannayuganda amannya go mu butuufu audhu billahi minashaitani rajim bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako